abakyala baagala nnyo okwagalibwa. Omukyala yeetaaga nnyo obudde bwo. Ebintu bino byakubalirira nga bw'olaba Bayibuli. Ng'olina obudde bwa mukyala wo, olina obudde bw'abaana bo, olina obudde bw'emirimu gyo, olina obudde bw'obwa Katonda. Oyo ye Katonda. Katonda atuwa amagezi. Twasomako ne tugamba nti Katonda yakola embalirira nga tannatonda nsi. Yakola ekibalo. N'agamba wabeewo ensi. N'amala n'agamba wabeewo ekitangaala. N'agattako. N'ayawula ekitangaala n'akyawulako ekizikiza. Awo n'atoolako. N'agamba nti ate kanteekewo Adamu. Awo yagattako. Ate n'asika olubirizi mu Adamu ng'amwebasizza. Awo yatoolamu. Ate n'alyoka atonda ekikazi. Ate bwe baamala Adamu ng'amaze okulya ekibala, okiwulira, Katonda bw'aba agamba, n'agamba mu ntuuyo zo mw'onookola ki? Mw'onoojjanga ekyokulya. N'agamba omukyala nti mu bulumi mw'onoozaaliranga. Olaba eyo multiplication, okwo kukubisaamu. Mbadde njogera ku mbalirira y'obwakatonda nagiyita formula mu Luzungu, weewawo nga tuli mu kuyiga Luganda. Katonda yayina formula. Omuntu yenna alina Katonda mu ye, alina amagezi g'obwakatonda, abeera n'embalirira mu buli kyakola.